Okutandikira mu ssaza Kyaddondo emirimu n'ebyentambula mu bitundu eby'e Nalukolongo Nateete ne Wakaliga bikyakalubye olw'enguudo ezikyasaliddwako amazzi olwa namutika w'enkuba akedde okutonnya enkya ya leero. Enkuba eno efudde embyenga gye bagobya mu ggulu egootaanyizza enteekateeka mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo nga mu bitundu ebimu kitegeezeddwa nti amazzi gasaze amakubo gamba nga mu bitundu bya Lubigi ng'abantu tebakyasobola kutambula bulungi. Omwalo ogwa Songodo mu bitundu eby'e Nateete gwajjudde ne gubooga era ne gutandika okuyiwa amazzi mu nju z'abantu era abasinga enjuba zidduseemu. Bizinensi z'abantu naddala abatunda entebe Nalukolongo zonna ziri mu mazzi, abantu basobeddwa ekyokukola so nga n'agamu ku masomero agali ku luguudo olwa Masaka olukadde Nateete nago gajjudde amazzi. N'enkya ya leero enkuba yasuze etonnye olunaku lw'eggulu lwonna paka na kati ate amazzi mayitirivu nnyo tola ne wooyita kutandika kumunoonyera naye bannange tusaba buyambi mwenna basobola otuyamba mujje mutuyambe kuba amazzi go gagenda tutta olaba kati oli akyabuze nga n'essaawa zino ate tutuna we tuyita nawe tubeera amazzi mayitirivu nnyo mutuyambe mutugogole ku myala abakulembeze by'emyala gyazibikira dda kuba nenabagabo yennyini nabugabo atujja mu kasasiro oba ajja kasasiro mu bantu temunona omuntu tosobola kubeera nakasasiro okumala mwezi mulamba nga nine kasasiro awo ataalwale. Mu bitundu eby'ezzana ku luguudo lw'Entebbe amazzi gaasazeeko oluguudo era kaakano abantu abayita baweeke ku migongo okubasaza. Ate abantu babiri bafiiridde mu nkuba efudde embye mu ggombolola y'e Nakawa nga bano baana bato oluvannyuma lw'amazzi okuyingirira ennyumba mwe babadde enkya ya leero. Bano babadde batuuze mu Mulimira zooni mu ggombolola y'e Nakawa era babuliddwako ababayamba ng'amazzi gabayingiridde. Meeya w'eggombolola y'e Nakawa Paulo Mugambe nga y'omu ku batuuse mu kifo kino abaana we bafiiridde awanjagidde KCCA bayambe ku myala gye baaziba nga bakola enguudo kubanga gye givuddeko obuzibu obuliwo. Gabayingidde mu nnyumba ne bawula we bafulumira n'etumbira ne gabattira omwo. Kyannaku nnyawe tutuuse nga Kampala bwe twalulweko kye tukola ky'amaanyi gavumenti bw'eteebeera na mukono munene ku nsonga eno oba oli awo gye bujja obulamu bungi bugenda kwongera okutomokoboka enkuba bw'eti nga ezzeemu okutonnya. Meeya Paulo Mugambe mu ngeri y'emu agambye nti enguudo ezisinga mu ggombolola y'e Nakawa tezikyakola olw'emiti okusiguka mu ttaka ne gigwa mu nguudo wakati mu nkuba eno ng'ennyumba eziwerako zitukuseeko obusolya mu nkuba eno efuuse ekirala kyennyini. Amazzi gayingiridde abantu, emiti gigudde mu makubo, entambula yonna esanyaladde. Obuzibu buvudde ku nsonga nga bbiri. Esooka z'entobazi abagagga ze beefunza ne bazitwala. Wano ekinnawattaka tulina olutobazi kumpi lwa eka 50 baaluyiwamu ettaka ku mitumu gy'emmundu ne tulwana kati amazzi ago gonna gagenda butereevu mu bantu. Mu ngeri y'emu akabenje kagudde mu bitundu by'Empererwe mu ggombolola y'e Kawempe mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala wakati mu nnamutikwa w'enkuba abadde afudde embeera omuntu omu afiiriddewo. Kigambibwa nti afudde abadde mugoba wa bodaboda namba Wuddaka 3 abadde awenyuka obuweewo ng'onaatomedde ekimotoka kisino traka mu nkuba ebadde empitirivu era tazze engulu. Tuli wano Mpererwe waliwo omwami ono atomedde emmotoka ku makya ga leero afudde bana atomedde emmotoka eno namba plate eno atomedde emmotoka mu nkuba eno efudde emba ku Kikire Komamboga watomeredde emmotoka n'afiirawo omusajja wattu. Abatuuze beekozeemu omulimu ne bajja omulambo mu luguudo wakati poliisi weegujje ne gutwalibwa mu ggwanika ery'eddwaliro ekkulu e Mulago. Enkuba eno evuddeko obuzibu okwetooloola ebitundu bya Kampala ebitali bimu wamu n'emiriraano etandise essaawa ziri mu 11 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abamu ku babaka mu Parliament bazzeemu okukuba ebituli mu nteekateeka eza gavumenti ya kuno eziteekebwaho okulaakulanya abantu gamba nga Parish Development Model yadde nga President Yoweri Museveni yaziwaanye nnyo nti ziyambye nnyo nnyini kitalo okulaakulanya ebitundu bya Uganda eby'enjawulo bwe yabadde nga asibulula abayisiraamu olunaku lw'eggulo. Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabula bwe yabadde asibulula abasiraamu bano mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe yasanyukidde nnyo abakulembeze b'abasiraamu nti olw'okuwagira enkola ya Parish Development Model gye yagambye nti eyambye abantu bangi okukulaakulana. Wabula omubaka wa Mukono South mu Parliament Fred Kayondo agambye nti ekiseera gavumenti ekkirize nti enteekateeka zino zigaanye okujuna bannayuganda nga baziganyuddwamu babalira ku ngalo.
Munnakyaggwe Fred Kayonda awadde gavumenti amagezi ezeewo banka z'obwegassi kisobozese bannayuganda okwewola ensimbi ku magoba amatono basobole okwekulaakulanya. aba parish development model okufuna parish development model obukwakuliza obuliko buyitirivu kale ndooza gavumenti erina okwekuba mu kifuba bwebanga ddala eneeyamba bannayuganda. Fenno tubadde tulowooza nti gavumenti okulaakulanya bannansi yandibadde eddayo ku nkola gye twalina nezzaawo banka zaffe ez'obwegassi gye twewoleranga ssente ku mabanja amatono. Oba ki ekyabayigula okugenda okutunda Uganda Commercial Bank, oba ki ekyabayigula okugenda okutunda Uganda Cooperative Bank gye twajjanga sente ku magoba amatono naye kaakati sente ziri mu bano bampaaka myundi ku wente. So gavumenti ezzeewo banka zaffe ez'obwegassi. Ye omubaka wa Bujumba mu district eyekalangala Omusese Julius Mukaso Pondo agambye nti obuzibu buva be bantu abakwasibwa okukuliramu enteekateeka zino nga basinga bakulembeza ba Luganda bakona ba mikwano ekireka bannayuganda nga bakiikidde gavumenti ensingo. Naye ekizibu ekikyasinga obunene mu gavumenti be bantu gavumenti beekozesa okulabika nga bateekesa enteekateeka zino mu nkola. Abantu abalina ogiganyulwamu si be bagiganyulwamu, bamaliriza ssente baziwadde bantu balala. Kati gavumenti erina okuvaayo reviewing yeetegereze entambuza y'emirimu nga bakola emirimu gino. Bw'etaakola ekyo abantu bajja sigala nga bakyali mu bwavu naye ng'ate ssente nnyingi ziteekeddwamu. Wabula omu ku bali mu nteekateeka eya parish development model Munnabusiro Dennis Galabuzisoza akkiriza nti kituufu enteekateeka zaalimu ebirumira naye n'agamba nti bakoze butaweera okulaba nga bazitereeza. Twakyusamu ku nkola nti UWEP YLP abali basalawo baani abafuna balinga bakozi ba gavumenti era nga application zigenda ku district naye oba mu bakozi ba gavumenti aba sub county. Naye kaakati kitukola sente zivira ddala waggulu mu finance tuuka mu ssaako z'abantu kati bo we bafuna sente kubanga ebeeranga grant okuva mu gavumenti ezituuka mu nsako yaabwe eya ssako bo be basalawo baani abafuna. Mu ssaza Buddu ekitebe ky'obuyisiraamu ku Kasozi Kibuli kitangaazizza ku nsonga ez'obusiraamu e Kalungu nekitegeeza nti Kalungu ttwale lya busiraamu so si district ya busiraamu nga bwe byogerebwa. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Mu kiseera kino waliwo ekibinja ky'abasiraamu mu disitulikiti y'e Kalungu abali mu kaweefube ow'okufuula Kalungu disitulikiti y'obusiraamu nga yeekutula ku y'Amasaka ey'awamu era bano kitegeerekese nti baalonda dde abakulu b'amatwale ababakkiririzaamu n'abakulembeze abalala. Wabula okusinziira ku bbaluwa CBS ey'obujjajja gyerabyeko ng'eno Sekuritale General ow'obusiraamu ku Kasozi Kibuli Sheikh Twaha Mubiru yagiwandiikidde ssentebe w'obusiraamu Bendobendo ly'e Masaka Ajamidu Senoga eggulo ng'ennaku z'omwezi 25 Maachi. Mu bbaluwa eno ekitebe ky'obusiraamu ku Kasozi Ekibuli kitangaazizza nti Kalungu si disitulikiti ya busiraamu wabula nti limu ku matwale agali wansi w'obukulembeze bw'obusiraamu mu Bendobendo lino ery'e Masaka. Era mu bbaluwa eno ekitebe ky'obusiraamu Ekibuli kiraze nti okwewala obukuubagano disitulikiti y'obusiraamu empya okutondebwawo olukiiko lwa disitulikiti eno gyeyagala okuva lwe lulina okutuula okusemba enteekateeka eno era nti emitendera emituufu girina okugobererwa. Bwe batyo mu bbaluwa eno bawunzise bajjukiza Supreme District Kadhi owa Greater Masaka Sheikh Badru Wasajja Kiruuta Kamulali n'abakulembeze abalala okusigala nga baddukanya emirimu mu basiraamu mu Bendobendo lino ery'e Masaka abakkiririza mu woofiisi eya Supreme Mufti. Era ebbaluwa eno eweereddwako kopi omubaka wa gavumenti atula mu disitulikiti y'e Kalungu ne ssentebe owa disitulikiti y'e Kalungu. Ebyo nga bikyali awo Supreme District Kadhi ow'Ebbendobendo lino ery'e Masaka Sheikh Badru Wasajja Kiruuta Kamulali mu kaweefube gwaliko ow'okulambula district eziri mu kitundu kyakulembera atuuseeko ku kitebe kya district ey'e Lwengo ng'eno ayaniriziddwa amyuka ssentebe wa district eno Birimuye Vincent era ono atuuseeko ne mu woofiisi ey'omubaka wa gavumenti e Lwengo Ime Kateera. Era district Kadhi ono asinzidde wano ne yeeyama okutwala mu maaso enteekateeka za gavumenti ezikulaakulanya abatuuze era ono asabye abazadde bajjumbire enteekateeka ey'okugemesa abaana enaatera okutandika. Tugenda kweyongera busaale okubeera batukubiriza abantu abakkiriza abaana baabwe bagemebwe. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu
eno mu Bendobendo ly'e Masaka. Mu masaza Singo ne Busujju abakulira ekitongole ekibunyisa amasannyalaze ekya Umeme mu ttabi ly'Emityana beetondedde abasuubuzi abakolera mu bitundu ebyo olw'ebyo ebitagenze bulungi ku mpeereza yaabwe mu kiseera kino nga kontrakiti yaabwe ebulako nnaku bunaku eggweko. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi yabirina. Abakulu mu kitongole ekiddukanya amasannyalaze g'eggwanga Uganda ekya Umeme ettabi ery'Emityana okuvaayo okwenenyeza bannamityana kiddiridde abamu ku basuubuzi mu kibuga kino nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Emmanuel Sembuusi Butebi okwemulugunyiza ekitongole kino mu kaseera kano nga kiteekateeka okumyumyulamu engugu zaakyo olw'embeera embi gye kizze kibayisaamu olw'amasannyalaze agabadde nga gavaavaako ebbanga lyonna agaviiriddeko emirimu gyabwe okutaataagana kw'ossa n'ebintu bye bakozesa ku mirimu gyabwe bye bikozesa amasannyalaze okwonoonebwanga buli lwe gabadde nga gakomawo nga mayitirivu ate ekisukkiridde. Ate nga tulina okusasula emisolo amalala ne gajjanga mangi ne gasangako fridge ne gasangako masimu ne gabikuba ne byonooneka. Tebafaayo okulaba nti at least wabaawo foloti yonna nti ekolebwako mu budde n'olaba nga ennaku bbiri zimala tekuli masannyalaze ne bwe gajja ate gajja mabi ne gookya ebintu eno ng'abasuubuzi tuba tufiirizibwa kubanga tetumanyi nteekateeka eyo ffe biba tebitukwatako ne tulaba kubanga emirimu gyaffe gifa nga gavumenti efaayo. Thomas Tondo nga yakulira ekitongole kino ekya Umeme ettabi ery'Emityana yeetondedde bannamityana n'agamba nti ebbanga lyonna enkola yaabwe y'emirimu ebadde etaataganyizibwa nnyo embeera y'obudde mbi naddala enkuba ebeeramu kibuyaga kw'ossa n'ababbi ababadde nga babba ebimu ku bintu byabwe bye bakozesa. Kyokka neyeeyama nti ne mu nnaku zino ezisigaddeyo balyoke bave mu mpeereza eno bakwongera okuweereza bannamityana nga bwe kisoboka. Enkuba ey'amaanyi erimu kibuyaga eyatukosezza mpozi n'ekirala tulina obuzibu bwa vandalism abantu ababba ebintu by'amasannyalaze nga waya n'ebirala ebigenderako. Tetugenda mu maaso n'okukola ekisoboka kyonna okulaba nga tufuna solution okulaba nti abantu basigala balaka amasannyalaze. So ekyogaa nti Umeme eri mu kuggalawo kyetugaana kukola kubanga era abakola mu Umeme bamwe bagenda okukola mu kitongole ekipya ekya UNHCR. Ku CBS FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi Emityana. Mu ssaza Mawogola abakulembeze b'Obuyisiraamu e Kalububbu mu ggombolola y'Emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule abawaayo ettaka okwazimbibwa essomero erya Kalububbu CD Secondary wamu n'akakiiko akaliddukanya bawanjagidde gavumenti etuukirize omutemwa gwa ssente ogw'obuwumbi obubiri obwasigala okulaba nga limalirizibwa. Gavumenti yeeyama okuwaayo ensimbi obuwumbi 3 okuzimba essomero lino n'esooka ewaayo akawumbi kalamba ne bazimbako ebizimbe ebya Olive era abayizi ne batandika okusoma mu lusoma olwokusatu omwaka oguyise era abazadde beekolamu omulimu ne bongerako ku ttaka lye balina mu kusooka nga baaligula obukadde 20. Nnyini ntebe w'olukiiko olukulembeze olw'essomero lino Agiwuma Lusennyonga n'abakulembeze b'Obusiraamu e Kalububbu basinzidde ku ssomero lino ne batuma omubaka omukyalo owa Ssembabule Mere Beegumisa abadde akyaddeko ku ssomero eryo alabe omulimu we gutuuse n'okubakwasa kompyuta nti abayamba atuukire gavumenti okulaba ng'etuukiriza kye yeeyama. Tukusaba otuterewo omugongo kyonna ekyetaagisa kikolebwe tulabe nti feezi 3 tuzifuna. Mami feezi 1 yonna twagifunye mu fall. Ssennyonga Beka Byayi nnyini ntebe w'eggombola y'Emitete wamu n'Aja Abubakar Kaggwa beebazizza gavumenti olw'okubazimbira essomero lino kyokka ne bennyamira olw'abamu ku bannabyabufuzi okulyeerippako nti be baalireeta mu kitundu kye bagambye nti si kituufu. Bwe mwatuula gye mwatuula ne mutuula ne mugamba tisiri sikulu ene saana Kalububbu nga siwaayidde enkola eno nungi ne waliwo abagyerembekako n'akugamba twasaka osaka otya nga toli mu gavumenti nyabo mwongere okutusakira kubanga abantu beerembeka bwerembisi n'agamba nze nasaka. Omubaka omukyala owa Ssembabule Mere Beegumisa agambye nti musanyufu okulaba nga gavumenti etandise okuzimba amalwaliro n'amasomero mu buli ggombolola n'agamba nti kijja kuyamba abaana b'ensi eno nga bwe yasaba. Programu eno programu ya government okuteeka CD school mu buli gombolola. Gavumenti y'NRM ye yabawa essomero lino era tewabangawo ajja okubalimbalimba. Essomero si lya muntu